Nete mwasuubiza okukola obanza nesira kubalikaga lumwagambye okuzza ndi munywevu muva kukunjuma mujja kumala obudde mujje muzite mbavire n'ensonga z'obusiraamu zitazita omubaka Muhammad agamba naye nge mutamo kutiisatiisa mwanywera tetulina gye tulaga tetulina ebyusi ya kyana kito wummula mirembe sheno muzaata batte Katonda akusonyiwa ebyakusobako olw'ebyo bye waleka emabega ebikuweesa ekitiibwa. Ampuliriza olunaku olwaleero sigenda kubeera mwogezi nnyo. Ampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu President olunaku olwaleero asinzidde mu kuziika Owekitiibwa Joyce Mpanga eyatuvaako gye buvuddeko. Ampuliriza Joyce Mpanga nakutuusizaako amawulire bwe baamututte mu paalamenti okusiima emirimu gye. Dwabadde lunaku lwajjo mu ngeri y'emu ono yaweerezaako mu bwakabaka bwa Buganda mu nsonga z'abayizi ab'omutendera ogusookerwako mu ngeri y'emu ne gavumenti yonna ey'awamu. Ampuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu akolokose abakungu ba gavumenti mu ngeri y'emu ne mwami Museveni ogenda kuba ng'owulira ekibadde mu kuziika takolokose naye akubye byonna ogenda biwulira mu ngeri y'emu bwe tuba nga tuvudde mu bubaka bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu butereevu nnyo tugenda kweyunga ku bubaka bwa retired Kyagulanyi Besigye. Ngenda kusaba wuliriza bulungi obubaka bwonna bwe nkuleetedde. Besigye ayogedde ku babaka ba NUP abagenze mu maaso oba ab'opposition n'okulemera ku nsonga. Besigye agambye awo wennyini awo we wali ekinyusi temuvaawo. Bamubuuziza ku babaka ba FDC abalabika nga bo bagamba bagenda kuddayo n'agamba be bamanyi bali kimala n'abalonzi baabwe wabula kati paalamenti etegedde nti ababaka si bakyetwala basobola okusalawo ku lw'obulungi bw'ensi yaabwe n'abo abaabalonda. Ampuliriza katwegatte ku bigambo bya His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu kuziika. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa ddwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Mu ngeri emu tutambula ne DPTV Uganda of course yekutuusaako bino. Agenda maaso n'okuba ng'osubscribinga eyakatwegattako mu ngeri emu. Agenda maaso n'okubeera ng'owaviiri yaffe like. Katugende mu mboozi zino. His Excellency alidde waya avudde mu mbeera mu kuziika Owekitiibwa Joyce Mpanga ne retired Kyagulanyi Besigye. This time round ogenda woomerwa programu yonna. Mukama abankuumire kambateerewa. Tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba tuliyambala neyanzanyo neyanzeego mukisa guno nyabo kalabalaba omukolo nange okubaako obugambo butono bwenjogera nga tusibula maama waffe. Era basebo ne banyabo for the comfort of everyone ngenda kubeera very very brief. Era ebigambo byange ngenda birimitinga ku kukungubaga kwokka. Mbadde mpuliriza okwogera kwa maama waffe Vice President wa Uganda yawummula. Mu kwogera kwe waliwo abagambye awo takubye nnyo.
kale nno nze ebigambo byange bigenda kubeera byakubagiza si kuba. Njagala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa maama ffe Joyce Mpanga n'okumuwangaaza emyaka gino gyonna. Ku myaka gino tuba tetukungubaga wabula tuba twebaza Katonda olw'obulamu n'emirimu gy'omugenzi. Twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwa maama. Nze no saafuna mukisa kumumanya nnyo oba kubeera nnyo kumpi naye namumanya nnyo nga mpita mu baana be naddala Owekitiibwa Mpanga. Tulina eyo enjogera egamba nti omuntu tumulabira ku bibala bye era ebibala bya maama obiraba very clearly mu baana be. Yakuza abaana abali decent, abalina obwesimbu, abalina perfect integrity, abaagala Katonda, abaagala ensi yaabwe. Ekyo kyakuyiga nnyo. Maama oyo emirimu gye mingi nnyo naye tumujjukira nti abadde ayagala nnyo Katonda, abadde ayagala nnyo church, abadde ayagala nnyo kabaka we, abadde ayagala nnyo Buganda era abadde ayagala nnyo Uganda. Twamumanya from a distance. Zijjukira mukyala wange waliwo ekitabo kye yagula ekyawandiikibwa omugenzi kye bayita It's a Pity She's Not a Boy. Mukyala wange abadde amwagala nnyo era nga amugoberera nnyo era tubadde tunyumyawo nga ngamba naye kimulumye nnyo okuba nti yafuna mukisa kunyumyako naye bw'osoma ekitabo ekyo n'ebyafaayo bye bikulaga bw'alafubanye nnyo mu myaka gye egy'obulamu okulaba ng'atumbula obusobozi bw'omwana omuwala kuba ffe naddala wano mu Africa tugenda tutransforminga butransforminzi okulaba amaanyi n'omugaso gw'abaana abawala. Naye ekyokuyiga ekyo era nsaba ffenna abasobola ebitabo ebyo tubitambuze okumanya okwo okuleme koma ku mugenzi wabula kugende ne ku bantu baffe bonna naddala omugigi ogenda okuddako tusobole okukuza eggwanga eppya nga lina double advantage. Buli wobeera mu nsi ng'abasajja bokka be basitulwa ng'abakazi tebasitulwa, oba weerabidde nti ensi eno gye tutambuliramu gye tuwangaliramu eringa kinyonyi kirina ebiwawaatiro bibiri, ekiwawaatiro ekikyala n'ekiwawaatiro ekyami. Ekiwawaatiro ekimu bwe kiba kimenyese oba nga kiremadde ekinyonyi kiba tekijja kubuuka bulungi. Oba oli awo yemu ku nsonga lwaki Uganda tetunaba gaininga full potential yaffe. Maama ono emyaka gy'awangadde yafuna omukisa n'akola mu bifo bingi nnyo eby'obuvunaanyizibwa. Nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo nti abantu b'omulembe guno naddala abakulembeze ab'omulembe guno buli afuna ekifo eky'amaanyi awo wajjukira olugero lw'Abaganda nti akuwa obwami aba akuwadde kulya. Naye mukyala Mpanga munanjulira nti emyaka gye gyonna gy'akoledde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa erinnya lye teririiko yadde akatonyeze ka corruption. Ekyo nno tukyenyumirizaamu naye tetulina kikubira bukubizi mu ngalo wabula kyogere naffe ffe abali wano n'abali abatulaba kuba tuli mu mulembe nga si mwami si mukyala wabula tosobola kutunuulira abakungu ba gavumenti bali awo bataano nga bali clean. Bw'aba taliiko sikando yakubba kino abaako sikando yakubba mabaati, bw'aba taliiko sikando yakubba mabaati kozi nagamba ebigambo byange byakubagiza. Naye ekyo kituwa ekyokuyiga ku bulamu bwa maama nti kisoboka omuntu n'owangaala n'obeera successful n'okuza abaana naye nga n'abaana bo bajja kutambula ng'ensingo bagiralambaza nga bali confident nga tebagenda kuswala olw'ebyo bye wakola olw'obulamu bwe walivinga. Tulina abakulembeze nga oba oli awo n'abaana baabwe n'abantu baabwe eyo tayagala kwogera nti nze nva mu famire y'ono, naye nkakasa abava mu famire ya mukyala Mpanga bali proud of that name. Tukyebaza ekyo maama yakikola nakigiriza abaana be. Yayagala nnyo ennono kubanga tumanyi nti yabeera mu mawanga ag'ebweru okumala ebbanga n'abaana be, naye yasigala yagala kalica ye, n'abaana be n'abagaza kalica ye, n'abagaza olulimi lwabwe
n'abagaza obuwangwa bwabwe ekyo nno kyakusoomooza eri ffe abazadde ab'omulembe guno pozi n'ekisemberayo ddala maama ono yagendako mu buwaŋŋanguse olw'ebyo byali bigenda mu maaso mu Uganda ng'era n'essaawa za leero wenjogerera bye biri mu kugenda mu maaso mu ggwanga muli abaana ba Buganda ne Uganda yonna abalwambibwa ne babuzibwawo nga bwe kyali ku mulembe gwa Amin. Ebyo nno nsaba byogere naffe nga twerekera maama ono tumanye nti credibility n'obwesimbu bisigala naawe ate ekyo eky'obugagga ky'oba investinze ku lulwo ne ku lw'abaana bo. Basebo ne bannyabo ebigambo byange muzikirize mbikomyawo nga mbakubagiza abafamire yonna mukulu waffe Owekitiibwa Mpanga ne baganda bo ne famire yonna ekika ky'Enseenene tubakubagiza olw'okuvibwako omuntu w'omuwendo tusaba obulamu bw'omugenzi Omukama abuumuze emirembe naffe abakyaliwo atuwa ekyokulabirako tusobole okutambulira mu kkowe lirimu obaolyawo naffe bwe bali batuwerekera baleme kusuwala nga batuwogerako obola boogere nga bali confident olw'engeri gye tunaaba tumazeemu obulamu bwaffe buno bw'oku nsi. Mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo kumpeririza byetusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka. FDC Doctor onaku olwajjo nampala wa FDC mu Parliament Mwami Yusuf Nsibambi bwe babadde mu caucus opposition ye yabaga nti much as ababaka abalala baga tugende mu maaso tukkiriziganya ogenda maaso n'akeediimo kano nze nga FDC ndina okuddayo neebuuze ku nsonga eno okyogerako ki kino? Okusooka nakutegeezezza nti mu Parliament tewali kubuusabuusa. Aboyita abali ku ludda oluvuganya bonna tebavuganya, bonna tebalwana kununula nsi. Kiri very clear. N'abamu tutuula nabo nga ab'ebibiina byabwe batuula eri n'abawambi b'eggwanga nti aba DP abamu bali eno mu bandibadde banunuzi ba ggwanga ne Mwami Museveni n'abaagaana. Abakolagana ne Mwami Museveni era bakyasigadde mu Parliament naye. In fact abandibadde nga oluusi bye twali twogera nti ssente zajja zaava wa Mwami Museveni byakola bitya waliwo abaasigala nga babibuusabuusa oba bituufu oba si bituufu n'abagamba nti ekinaabalaga bikolwa si bigambo byaffe era ebikolwa bye bibalaze nti abakolagana ne Museveni basigadde mu Parliament abatakolagana naye bali wabweru. So Mwami Nsibambi Yusuf abadde mukwano gwange nnyo era mulwanyirizi wange mu mateeka mu misango gyange tetukyatambula wamu si mukubiriza wa FDC nze gye ntambuliramu n'akatono n'akamu. Ta representing of views FDC gy'okkiririzaamu n'akatono n'akamu. Era ye kennyini yasituka n'ategeeza Parliament nti ye azze mu Parliament okukolaganira awamu ne Mwami Museveni ne NRM nti tazze mu katemba waffe kuwoganira gavumenti nti yazze kukolagana bulungi nayo. Waliwo abantu abo kati abali ku ludda olwandibadde si kuvuganya kulwanirira eggwanga lyaffe kulinunula. Era ekyo kyenkutegeeza nti n'ekyo naffe ffenna ne kabineti ya Mpuuga yonna tenaba kusitula eddoboozi eryo eryawamu nti tuli ku lutalo tulwana ffenna ng'abawambibwa. Era mukyalimu obo simanyi abalowooza nti ebibiina bya bufuzi nti simanyi bivuganya era n'Empuuga yennyini nti aleese opposition agenda netambuza. Tewali agenda ejja kutambulira mu Parliament eyo teriyo. Parliament ebykyalina omugaso Dr. because oganti mpambi anti nagambye nti omugaso gwokka gweyina kwe kuyamba abantu baffe abakiikirira eggwanga eryawambibwa
okukozesa akatuuti ke balina kusitula eddoboozi eryo bategeeze abantu bonna bakunge eggwanga lyonna. Mu kusitula eddoboozi Dr. Simwe mulina okukola bino Mpuuga byabadde akola olese opposition alternative agenda. You see, alternative agenda era kiraga nti agenda eyo erina kyesobola kukola oba abantu okutegeera nti agenda eno singa yefuga olwo ne bakuwa akalulu ne kakusobozesa okutambuza agenda eyo akalulu. So bano bonna abali mu parliament nsuubira nti we tutuuse bategedde nti tova mu buwambe ng'osudde akapapula eyakuwamba kakuwadde kyokasuule mu kabokisi alangirire nti ovudde mu buwambe. Therefore nga tumaliza ku nsonga ya parliament mu myaka 2 n'ekitundu ejja, for example Honorable Mpuuga nga leader wa opposition, onnyonnyola otya obukulembeze bwe mu kutuukiriza ebigendererwa by'abavuganya mu parliament? Well, si lowooza nti nja okwefuula asala awa maxi okusinza ku byolabye naye okusinziira ku byendabye nga bwe nkugambye waliwo bye bagezezzaako okugatta abantu okusitula eddoboozi, naye waliwo ebitanaba kyenkugambye nti wano wetutuuse we bafulumidde kwekandaga eyo gye bandibadde batandika nga bawa ekifaananyi ekya palamenti eya bulijjo eri mu demokrasiya nti bateesa bawanyisaganya ebirowoozo batuula mu komisoniya era ne gundi oyo yali komishona Honorable Francis Zaake okufuna ebizibu ebyo gye bivudde kubanga ye yalabikanga byakola tebikwatagana ne byabanne n'abeera isolated. Eyo gye banditandikidde ne bamanya nti bali ku lutalo kyebakola kati kyebanditandise nakyo. So naye kati babadde bajja wembaagala babadde bajja wembaagala webali kati wobagala kati webali wobagala wembaagala nga bwe ngambye gye banditandikidde. So singa basigalaawo ne tuzimbiraawo ne tulumbiraawo awo tuba tutambula. Good. Well, Doctor, the other day twakulabye nga NUP, National Unity Platform, etongoza amaka gaabwe and wabadde oyogera wakozeseza ebigambo ebizitomuuko, but at some point wayogedde ku bwegassi and okozesa ebigambo byo nga wabikozesezza ati bane twegatte nga bannayuganda bega ku bega. Already tulaba glaring disunity, more opposition starting with parliament gye tubadde twogerako. Ebbanga liyise ng'oyita obwegassi bannange twegatte ng'abavuganya. Do you see this becoming a reality oba kusiiwa nsaano ku mazzi? Si Adam ne banaffe mwenna abatugoberera, njagala mwawule abavuganya ku bukulembeze bw'abavuganya oba abalwana okweddiza ensi ku bukulembeze. Bintu bibiri. So ekitegeeza okwegatta kwa opposition si kwegatta kwa bakulembeze kwokka, nedda kwegatta kwa bannayuganda bano abali mu buwambe. Bannayuganda tebeeyawulangamu emirembe gyonna. Tubadde tugenda ne mu kalulu nga waliwo abeesimbyewo ku ludda olwabo abagamba nti bavuganya nga bangi, naye bannayuganda tebeeyawulangamu, basigala kitole ne bagoberera oyo gwe balaba nti ono yandituwa ssuubi lyakuva mu buwambe buno. Bo bannayuganda tebeeyawulangamu. Nakugambye nti abakulembeze abamu, in fact abangi, bekizibu ky'eggwanga, kizibu kyabo abali mu buwambe, kubanga tebali ku mulamwa gwa kwejja mu buwambe, bali ku mulamwa gwa kwefunira bifo
kwefunira bifo kwefunira busente bwe bajja mu mirimu gyabwe naye tebali ku mulamwa gwa kulwana abakulembeze balina okuwa leadership anyway so no you see abatono basobola okununula eggwanga bwe baba balina abangi so tekyetaaga nti abali mu palamenti yonna babe ku mulamwa ne bwaba babiri bokka ne bwaba omu nga ategeera ekitambula eggwanga lijja mugoberera lisobole okununulibwa. Dr. Besigye, kiki kyoyagala bannayuganda bakole kubanga bw'obadde weesimbawo ku ntebe y'okulembeze bw'eggwanga emirundi egiwerako otugende nti obadde obbibwa bannayuganda bakulonze ne bakuwa obuwanguzi bwo obuwanguzi obwo ne butwalibwa kirala kikyoyagala bannayuganda bakole kye batakoze. So bannayuganda okusooka njagala bategeere nti akalulu tebakayina era baleme kwelimbalimba nti bajja kuva mu buwambe nga bakozesa akalulu kubanga tebakayina. Akalulu kategeeza obuyinza obusalawo tebabwina. Bwe tulwanirira bwe tulina okusooka tulwanirire tubweddize. Tosobola kubulwanirira ate ng'oyita mu kkubo lyennyini eryo eri akalulu k'otayina. So nze kuva 2011 kyentegeeza bannayuganda twegatte tulumbe si mu kalulu wabweru wa kalulu twenunule. Bwe tumala okwenunula tuzze bujja ebitongole byonna ebya gavumenti tuzimbe buto eggwanga ery'obwenkanya nga tutandikira ku ssemateeka. Ssemateeka eveemu ebitongole ebyobwenkanya ebisobola okutambuza eggwanga. Bwe tunaaba n'ebitongole ebyo ebyobwenkanya ebijje amaanyi mu bantu biryoke bitutegekera akalulu akaki akamazima n'obwenkanya. Si bino ebiriwo tebiritegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya abantu bennyini akalulu tebakayina. N'olwekyo nze kyensaba abantu abali kwagala enkyukakyuka mu Uganda kwe kugatta eddoboozi eritegeeza abantu tulina okulwana okwejja mu buwambe. Well, Doctor, bwe twali tuyingira akalulu ka 2021 sooka wagaana okuddamu okwesimbawo era n'owa ensonga zo nti akalulu obululu tekakyasobola kujja mwami Museveni mu ntebe. Abamu ku booli nabo ku ludda lw'oyisa olunyigirizibwa laga nti tosobola kuvuganya mirundi ena ku gwokutaano nga nti akalulu tekakyasobola kumugjawo. Twakulabye n'abantu be bamu ekavule. You seem to be believing in different ways ez'okutwala obukulembeze. Kino mugenda kikola mutya tokkiriza mu kalulu be wabadde nabo baakakkiririzaamu 2021. Nange kennyini waliwo ekiseera we nali nzikiriza ndowooza nti oba oliawo akalulu kasobola okututuusa gye tulaga. Nze kennyini okutuuka ku kyendiko nakituukako nga tuvudde mu kalulu aka 2011 era y'ensonga lwaki ne 16 nali saagala kwesimbawo. Naye bannange abamu lwa nsonga ez'enjawulo ne bagamba nti n'ekyo kyoyagala tusobola kukizimbira mu kalulu ne tukagendamu n'ebyavaamu nabyo tusobola okubyogerako. Naye abantu mu Uganda teri kubuusabuusa nti ekumala ebbanga ddene nnyo bonna beegasse nga tebaagala enkola eriwo. Si kugamba nti mwami Museveni waali kubanga abantu bamulonda. Naye akimanyi yensonga lwaki buli kalulu ajjayo ekimuleka ku ntebe maje agajjayo n'olowooza omuntu bw'ava ebweru nga waliwo akalulu ne bwe kataba ka president ne bwe kaba ka MP naye nga kankizo olowooza nti olutalo luba luseewo mu ggwanga. Ekyo so ekimulese mu ntebe lyanyi kukozesa lyanyi ba n'okutiisatiisa n'okusiba abantu n'okutta n'okukola ki efujjo yemulese mu ntebe. Ne ssente zaffe zakuŋŋaanyiza ensi yonna n'ekala buli omu yenna nga talina kyalya era bw'alaba akalulu nga kano n'asaasaanyako abantu abamu kubanga bakimanyi nti ku mmundu zino era tajja kgenda ne buli omu n'alyako kaalya ebyo byebimulese ku ntebe. Naye si kugamba nti lwakuba so kati bannaffe
nange nga bwe saakitegeererawo nti akalulu tekasobola waliwo ne bannaffe buli omu akitegeerera mu kiseera kye kyemmanyi era kyempulidde kumala ebbanga kati nga honorable Kyagulanyi president wa NUP ng'akyogera lwatu nti akalulu tekajja kutununula kubanga yakigezaako n'akiraba. So abatuze emabega be baba abaagala obufo mu nkola eyo etajja kununula ggwanga. Dr. akakiiko k'ebyokulonda already kaavaayo dda n'enteekateeka egenda okugobererwa electoral road map etutuusa ku 2026. magezi gwali badde owape muli ku oluvuganya gavumenti eyo road map ya mwami Museveni emuleka ku buyinza. Tulina kukola road map eyaffe emujja ku buyinza. Tetusobola kutambulira ku road map ye tufune kyetwagala. Tulina kutambulira ku yaffe. Era bwe nali ku mukolo ogw'okutongoza maka amapya ga NUP nabategeeza nti eggwanga Uganda lyawambibwa mu butongole 1900 omwezi ogwokusatu omwaka 1900 zaalina ku 10 bwe bakola Buganda agreement. Buganda mu Uganda kyekyali ekitundu ekyasooka okuwambibwa mu butongole abazungu ne bakola endagaano eteeka Buganda wansi wa Queen wa Bungereza 1900 mu kiseera ekyo yali King George. Buganda neba ensi ewambiddwa mu butongole. Kuva olwo n'ebitundu ebirala Nkole, Bunyolo wa nabyo ne biwambibwa. Kyatutwalira emyaka 62 okwejja mu buwambo obwo. Nga bannansi mu Uganda balwana tebakuba akalulu kajjewo omuzungu. Balwana naye butereevu kutuusa muzungu bwe yata. Nembagamba nti kati twalowooza 62 ti obuyinza butuddidde. Naye teri kati atategeera ti obuyinza tebwadda. Era bwakyusa mikono ne buva mu y'abeeru ne budda mu y'abawambye eggwanga abaddugavu. Kubanga kuva 62 n'okutuusa leero teri mukulembeze n'omu bannayuganda bwe baali beeteereddewo. Bonna abaleetebwa mmundu. Bonna abatwalibwa mmundu. So emmundu ze zifuga. Mulimu gwe tulina era kwenunula kwokubiri. Twasooka kwenunula ku mmundu za muzungu ne zidda mu mikono gy'abaddugavu. Tulina okwenunula ku mmundu ezo zezimu eziri kati mu mikono gy'abaddugavu. Bannansi basobole okweddiza ensi yaabwe. So twetaaga liberation ey'okubiri. Guno omwaka gwe tulimu gwa 62. Bajjajjaffe bwe baba basobola kuwangula mmundu za muzungu mu myaka 62 nga tebalina simu, tebalina mmotoka ezibatambuza, tebalina ki, ffe tuswala buswazi nnyo. Abalina empuliziganya ya buli kika, abalina buli kimu, abasomye, abalina madigiri, eri tebasomye. Naye ne tumala emyaka 62 nga tukyalemeddwa okwenunula okwejja obufuzi obutambulira ku mundu. So nze njagala wali kitundu kubatuga nti mwanunula eggwanga lino liberators mumagenda musone mu lwatu. Yes, naye nga buli omu era yalaba nti bwali bulimba teri atakirabye. So nze njagala tukole program Independence Day eweza emyaka 62 tuleme kuswala nti ffe bajjajjaffe baanunula ensi yaffe mu myaka 62 ffe kyatulemye. So nze siina road map ya 2026. Nze nina road map eya 2024 wetuwezezza emyaka 62. Road map gye tusaanye kukola era nakati tufumba mwetuli waliwo kyemufumba omwaka ogujja tukubaganya ebirowoozo
naye nga kiki ekiri mu roadmap yammwe gyoyogerako eya 2024 so bintu bisatu okusooka tutegeeza tutya buli omu yenna ali mu buwambe mangu ddala ategeere obuwambe bwakola ki bwawangaliramu n'engeri gye butambuzibwamu kuzuukusa abantu ne bategeera ekyokubiri kubategeka kubanga anejja mu buwambe nga bwe nkugambye alina okulwana anaalwana alina okuzimba ebibinja ebirwanyi so tulina okuzimba ebibinja ebirwanyi ekyokusatu tulumbe tutaase ensi yaffe well Dr. Besigye nga tumaliriza wali we tubadde therefore oyimirira wano okuwa banno ku ludda oluvuganya lwogambye olunyigirizibwa obuteetaba mu kalulu ka 2026 nedda sinaba kutuuka ku ekyo kubanga kalulu okusooka kuva lwe nayingira ebyobufuzi siwagirangako boycott nti tetwetabye tuganye kwetaba mu kulonda si solution ziri bbiri ez'okuyingira mu kalulu either okugamba nti ffe nga bannayuganda ku mulundi guno tetujja kukkiriza mwami Museveni addemu kutegeka wano akalulu k'obubbi tetujja kukakkiriza tekajja kubeerawo ekyo abantu bakisobola bulungi nnyo gamba tetujja kukkiriza akalulu akalala okubeerawo okujjako akamazima n'obwenkanya nga tumaze kuyita mubiri kuddamu kutereeza ssemateeka kukola ki nga ne mwami Museveni yavaawo tulina bukulembeze obutegekera eggwanga buto tukisobola bulungi bannayuganda bakisobola bulungi abakiremesa era bakulembeze baffe naye bannayuganda nze nkakasa singa tuba n'eddoboozi limu ne tubagamba tetujja kukkiriza mwami Museveni okuddamu okutegeka wano akalulu kakweremeza ku buyinza kubanga takyatambulira ku ssemateeka ali ku birala afuga by impunity yensonga lwaki fe oludda olwaffe kyetwandibadde tutambulirako ye article 3 yokka ekolagana n'abo abalinyiridde ssemateeka article 3 ya ssemateeka bwetulagira nti tukole kyonna ekisoboka okulaba nti eggwanga liddamu kutambulira ku ssemateeka awo ffe wetwandibadde tutambulira so eryo lyekuba erimu nti ffenna tukanye nti tajja kutegeka tetujja kumukkiriza no simanyi ani ono electoral commissioner nti batambule simanyi road map simanyi biki simanyi bali mu update ya register simanyi ebyo byonna nga tuba ne bivaawo eryo kuba limu kuba eryokubiri bwe tubanga tukyalemeddwa okubajjawo kubanga nze nga bwe nkugambye nze road map eyange era gye njagala oba tuli oba oli awo tukanyeko n'abalala ya mwaka ogujja tetusukka myaka 62 ate nga tukyali mu buwambe bw'abaddugavu oyogera nabo bino babiraba ekirungi at least benjogera nabo bamanyi nti akalulu tekakyajjawo wano tekajja kuleetawo enkyukakyuka bakimanyi bonna naye sisobola kuboogerera kiba kirungi naawe oli munamawulire genda oyogere nabo ensonga ezo naawe ozibawo so ekuba eryokubiri lyeryo eryokusigala nga tuguguba oba akalulu ne bwe tuba bakuyingira akalulu ne tutakayingira mu ngeri ya bulijjo nti tuvuganya tuli mu bibiina tuvuganya era tukayingira kununula ggwanga mu kalulu ako tuteekewo enkola ey'akaseera eneddamu etereeza eggwanga kubanga akalulu okayingira mu ngeri eya bulijjo okayingira ng'otegeeza abantu mujje tuwangule batulangirire batuwe obuyinza tutambuze eggwanga ku ssemateeka nga bw'atambula eyo tesobola kubanga message gye tutwala abantu balina okutegeera nti akalulu kazze tukayingira kulwaniramu
tweddiza obuyinza bwe tumala okubweddiza binona si kukayingira ne manifesto simanyi amasomero simanyi biki nedda tukayingira ne manifesto ya kununula nsi kuddaabulula ssemateeka kuddaabulula ebitongole bya gavumenti okuddamu okuleetawo entegeeragana wakati wa bannayuganda kubanga waliwo obukyayi buyitirivu mwami Museveni bwazimbye mu nsi yaffe olw'obusosoze bwatambuzizzaako eggwanga emyaka gino 40 busosoze obuyitirivu obutalabikangako okuvumirira n'okutambuza obusosoze si ekimu teri atakiraba nti obusosoze buyitirivu bw'oyagala tukole puroguramu y'obusosoze nkunyonyole ku busosoze obutabeerangawo si kuva Uganda lwebeerawo nja kubukunyonyola kati munkoleyo kubanga jjukira nti ne bwe twogera ku bino nti Museveni ye yawamba ensi n'ekifuga Uganda si NRM ekyo njagala NRM si efuga Uganda hakuna buli ali mu NRM ategeere waliwo n'abali mu NRM abagamba ndi wa NRM abatategeererako ddala nti NRM si yefuga ensi eno kyekifuga ensi eno mwami Museveni n'amaka ge Salimu Sale, Muhozi, mukyala we, balamu be, beki, be bafuga ensi. Laba NRM, olwaleero yetambula mu Uganda, nti office ya chairman, office ya mwami Museveni, national, simanyi... Office of the national chairman. Simanyi office, kati ekyo kiki, nti office ya national chairman, ya mwami Museveni, si NRM secretariat. NRM secretariat jeri simanyi ya todwongo simanyi ya aniyo eyo teri na amanyi nti mweri munsi office ya mwami Museveni ye NRM ye gabe ebintu ye gaba sente ye kola ki si kibiina ekibiina ne mukutongoza amaka ga NUP na era na nga bakulisa n'okubayozayoza nabategeeza nti ekibiina mwami Museveni kyagamba nti akulembera ekifuze eggwanga myaka 4 tekirina nakasiisira mu ekisula tekirina FDC mu kaseera akatono nnyo yazimba amaka yagula maka nenupu nayo bwetyo NRM baji wettaka lya bwereere tebataddeko nakasiisira myaka 4 nti kibiina ki Dr. Kadwe kana kakiza tujja kudda but again ogambye mu bigambo byo which we all know also nti waliwo okwetemamu mu kibiina kyova mu FDC mu bakulembeze si mu bantu banna FDC abatondawo ekibiina kinunula ensi bo bali wamu tebeetemangamu ova Katonga oba oli ku faction ye Katonga Nandala ne Amriat bali najja nankumbi we know for a fact nti waliwo abantu abagamba nti bannaye kyekiseera mwegatte talking unity bwoba oyogera ku bwegasi naye kuga nti abavuganya twegatte owagira idea ebirowoozo oba ekirowoozo ekyoga nti Katonga ne Najja Nankumbi mujje tule ku meeza si Katonga ne Najja Nankumbi tukwataganire wamu njagala abatulaba n'abatuwuliriza bategeere Katonga ne Najja Nankumbi njawukana za ndowooza singa endowooza zeegatta abantu tewali alina buzibu ne munne enjawukana z'endowooza ezigamba bwe ziti abali e Najja Nankumbi bagamba ndi bye tukoze byonna tulemeddwa okuleetawo enkyukakyuka titwagenda mu kalulu ne kagaana twekalakasizza ne bigaana tukoze tugenze mu dialoga ne bigaana n'olwekyo bo balaba nti ogenda mu maaso okwonoona biseera kuleetera abantu okubonaabona oba okufa nga beekalakaasa bo bagamba nti kati kyekiseera bakolagane ne mwami Museveni. Is that what they believe? Absolutely. Anti nakugambye ne mu parliament bakyogera mu butereevu oba towuliriza mbadde nti oli munamawulire bo baagala bakolagane ne mwami Museveni. Endowooza ezo mu bibiina byonna bazisigamu. Ffe
era bagamba nti ffe tulina obukyayi ku Museveni bo tebalina buzibu ne Museveni. Yes, fe obukyayi tubuyina ku ye ayonoonye ensi yaffe, assa abantu baffe, aleese obuzibu mu nsi yaffe, era twagala aveewo. N'enteesaganya ffe tugamba nti tuliteesaganya naye ku nsonga emu yokka, afuluma atya. Situfuga tutya ffenna nedda. Okay, therefore, are you willing to reconcile? So ab'e Katonga n'ab'e Najja ekyo kye kibaawula. Singa bagamba nti tuddemu tulwane ne badda ku ndowooza gye twatandikirawo ekibiina ne bafuluma palamenti tulwane, tetulina buzibu. Basobola kwogera kino Dokita nga mutudde nabo, oli mwetegefu okutuula mu ab'e Katonga muli beetegefu okutuula n'abejja Nankumbi ne muteesa ku kino. Yesi kyenkugambye okusooka nze nali wa NRM, nalwana mu nsiko olwa NRM, nawaayo obulamu bwange olwa NRM, nali minisita mu gavumenti ya NRM, nali saabalungamya w'ebyobufuzi mu ggwanga lyonna mu NRM. Nensanga nga mwami Museveni NRM agiwamba, agikozesa byesikiriziganya nabyo. Nafuluma. Ne twogera. Mugamba sebo eyo olagawa. Gamba gwe. Uli sirika. Nga sijja kusirika. Ne tugezaako ne bigaana. Ngamba kati nno kisuddewo. Gwe mulabe. Tujja kukuba. Kati ekkubo abanajja lye baliko si kubanga tetwalyogerako. Tumaze emyaka 3 nga twogera. We twatuuka okugamba nti eyo tetujja kgenda nammwe nga bayingidde ebyokulonda, nabo bataddewo ebyokulonda kweremeza ku ntebe nga mwami Museveni byakola n'ebirala, ne tubagamba eyo tetukyagenze. Olwaleero abali Najja Nankumbi mbalabira ddala nga bwe ndaba mwami Museveni, balabe bansi yaffe. Bwe mbalaba butereevu kyekimu ne bwe ndaba mwami Museveni. Nakugambye nti mwami Museveni nali musawo we. Twasulanga ffenna, twayita mu mbeera emu nkambwe gye siise na mu bano. So wentuukira okugamba nti mwami Museveni mulabe w'eggwanga, ate bano abakola byakola, bolowooza nze ekinjawukanya n'omuntu si bwafaanana, si byayogera, byakola. Bw'otuuka ku byokola nga bya bulabe ku nsi, twawukana. So abali Najja Nankumbi ekkubo lye bakutte, bye bakola, bya bulabe eby'ensi yaffe. Okay, abatulaba ku Sanyuka TV programu eno egenda kweyongerayo ku Afro Mobile dakiika nga 15. Ku Sanyuka TV tusigaze budakiika butono tubeere nga tubasibula ne tugenda kusigala ku Afro Mobile dakiika nga zizo. N'olwekyo bwe tuvaako ku Sanyuka TV beera ku Afro Mobile era ojja kubeera ng'otulaba bulungi nnyo. Well, Doctor, nga tunatera okuwummulamu oba okusibula Basanyuka TV, actions eziri practical zoyogerako zeziriwa. Let's look at the options. Bwoga nti akalulu tekasobola kujja mwami Museveni mu buyinza kubanga tukoze kyonna ekisoboka, biganye, musigaza option ki eziri practical ezirabibwako ze mugenda okuyitamu? Nakutegeezezza dda nti eggwanga lino ekinaalitaasa eziri practical ate nga ziri mu mateeka. Ziri mu mateeka. Nakugambye article eyokusatu mu ssemateeka, genda ogisome, etuwa obuyinza nga gavumenti evudde ku nkola eya ssemateeka okukola kyonna ekisoboka, ne bwe ziba kukwata mundu gavumenti ssemateeka kubanga teri kyeyagamba nti kikoma wano. Era y'ensonga lwaki ne mwami Museveni kineewuunyisa bw'awulira abakutte mundu kumulwanyisa nga yeze ezaamuleeta, yalowooza nti zaamuleeta ne zikomaawo. Nedda. So abantu balina obuyinza mu ssemateeka obukola kyonna ekisoboka okuzza ensi ku ntambula ya ssemateeka.
etambulira ku kwagala kw'abantu. Ffe tetukiririza mu kukozesa mmundu. Newankubadde nga bwe nkugambye nazo si kkubo eritakirizibwa. Naye ffe tetuzikiririzaamu kubanga twazikozesaako ezaleeta mwami Museveni ne ziddamu ne zitufuukira ekizibu. So k'okozesa mmundu okuleetawo enkyukakyuka zongera okunafuya abantu obusobozi bwabwe okuzifuga. Era bwe zimala okufuna obuyinza kizibuwalira abantu okufuula abo abafunye obuyinza nga bakozesa mmundu okukola bali kye baagala, abantu kye baagala. Y'ensonga lwaki ku mulundi guno olutalo lwe tusaba tulwane lwa kuwangula abalina emmundu nga tetukozesezza mmundu. Si ffe abanaaba basoose kukikola. Amawanga gonna agatambulira ku nkola ey'abantu gonna gawangula emmundu abantu ne balyoka eddoboozi lyabwe libanga lyerifu. Well, Dr. Besigye, maybe ekinasembayo tusibula abasanyuka TV. Ennaku zino waliwo ekibinja ky'abantu, there's a group of Ugandans abalowooza nti nga mwami Museveni avudde ku bukulembeze bw'eggwanga, I don't know when, naye abalowooza nti lwaliviirako bwonna alina okumuddira mu bigere, alina kubeera mutabani we gwe twalabako emabegakawo ng'atambula atalaga eggwanga mu kisinde kye kya MK movement. What's your comment ku ekyo? Baswaza buswaza gamba nti eggwanga anadda mu bigere ye mutabani. Kiswaza buswaza. Okusooka obuyinza obusalirawo eggwanga, obuyinza bwe tulwanirira tetunaba kubufuna, n'olwekyo abantu tebasobola kati okusalawaanya asika obukulembeze bw'eggwanga. Bw'abanga ayise mu makubo amatuufu nga munnayuganda omulala yenna, anti makubo amatuufu kati tegaliiwo bwe butuufu bwakyo, kubanga bwe ngambye eggwanga lyava kutambulira ku ssemateeka liri mu nsiko. Abantu bonna abajjudde mu CMI wali tebaliiyo mu mateeka. Ababuze mu nsi tebabuze nti kikirizibwa mu mateeka. Abantu abatulugunyizibwa abayitirivu tebatulugunyizibwa mu mateeka. Mwami Museveni byakola byonna byava dda ku mateeka. Akola kyayagala gwe n'agamba onookola ki. Kati enkola eyo tekyali mu mateeka. Ekitegeeza enkola eyo si yeeneetufunira amusika. Abantu abategeera oba bawagira mwami Museveni oba bawagira ani, abategeera bwebanga baagala ensi entebenkevu ey'emirembe ekulaakulana, ebintu ebyo ebisatu bonna kye balina okusooka kulwanirira bwe bwenkanya. Bonna ensi teritereera nga temuli bwenkanya, nti ffenna twenkanya eddoboozi. N'olwekyo nti mwami Muhoozi, kati mwami Muhoozi ekimufuula asukkulumye ku balala nti yaba yeeraba nga musika w'obukulembeze mu Uganda kiki? Kubanga mutabani wa mwami Museveni. Kubanga yayingira amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga asituddwa mu magye n'afuuka genero ow'oku ntiko mu bumenyi bw'amateeka. Kubanga nakati akola campaign mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Mu bumenyi bw'amateeka. So omuntu agamba nti omumenyi w'amateeka ono gwe tubanga tutunuulira okufuuka mukulembeze w'eggwanga, sisobola na kukiyita busiru. Kubanga awo boosi oyise ne ku basiru nga oswaza buswaza, olowooza nti osobola okusitula mumenyi w'amateeka mu butongole, kubanga byakola byonna ng'akyali mu yunifoomu y'amagye. Kimenya amateeka butereevu. Mwami Muhoozi mumenyi
w'amateeka mumenyi wa ssemateeka butereevu abamuwagira ojja obabuuze oba kituufu oba si kituufu oba byakola biri mu mateeka oba tebiri mu mateeka nti omuntu akyali mu magye muwabuzi wa president n'ekyo nakyo kikyamu naye ne bw'obeera presidential advisor naye ng'okyali mu uniform of course nakugambye nti enkola yonna tetambulira ku mateeka abantu abali mu uniform nti oli minisita wa NRM ng'oli mu uniform tulina basatu baminisita bakatumba bajjeno tulina basatu nga baminisita anti kyenkugamba nti enkola gye tulimu yava dda ku ssemateeka kubanga ebyo byonna tebikirizibwa mu ssemateeka nti oli mu uniform oli general Katumba nti oli general Muhoozi nti oli minisita wa NRM kimenya ssemateeka kimenya amateeka mayitirivu nga mwotwalidde n'etteeka lya magye so kati okuddira nzirayo ku bano abagamba nti general Muhoozi bwe balaba bayise ne ku busiru kubanga kigambo kinene doctor juzi nagamba nti abagamba nti siri munabyabufuzi oba musiru bano abagamba nti omumenyi w'amateeka yasaanye okusikira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga baba bayise naawo